That being said, I know that the people of Uganda are way ahead of us. I am convinced that the people of Uganda are already united. This they've been telling us while I lead the People Power Movement, and it's for the sake of the election that I, together with my team, had to create the political wing of the People Power Movement, and that is the National Unity Platform. We did this because we knew that we had to answer the cries of the people to unite. We established the National Unity Platform to unite all forces of change, but it had to come as a political party. And right now, as we speak... Sorry, I must interrupt you there because I do want to ask you this, right? What do you have to say to Ugandans who think that you've done a great job in using your voice to amplify the voices of others, especially young people in the country? But they argue that that doesn't necessarily make you presidential material. Well, I'm not here because I'm presidential material. There are so many people who are presidential material. They are in their thousands, but they do not have a voice. I come here, I present myself as a glue. I present myself as a glue to put together all this resource. What we need right now is a leadership that will lead us through this dictatorship. Right now, as we speak, I know that I'm fully qualified to lead Uganda. But again, I know that it's not my qualifications alone. It's the qualifications of all the Ugandans that want change. I'm not doing it as a person, we are doing this as a team. But again, I must also say that I am presidential material. I'm well educated, I'm well researched and well traveled. But most importantly, if we are to compare with the president that has presided over our country for more than 34 years, he is not as educated as I am. He was not as credible as I am. And he was around my age when he came to power, when he took over the country. I want to believe that I am as qualified as him or even more. Fair enough. And I want to bring this conversation to you, Mr. Kyagulanyi, because what is it that you are offering Ugandans? Talk to us about some of your policy. Let's talk about next year's election. Assuming you get the job and you are president of Uganda, what is the first thing, for example, that you'll do as the president? I, together with my team, want to put an end to a lawless leadership. We have 5 core principles that we are targeting. One is the rule of law and respect for human rights, which you don't have in Uganda. The laws exist. We have the most beautiful constitution, and we have amazing laws which we do not respect, which the government in Uganda does not respect. So we want to return the rule of law and the respect for human rights. As a common person, one of our biggest cries has been the health sector, because we lose so many people that we shouldn't be losing. More than 300 children a day and more than 19 women giving birth die in Uganda on a daily basis. We want to improve the health sector. We want to improve education. We want to improve agriculture, because that is the bedrock of our economy. We want to bring back the ownership of the natural resources and land of our country to the hands of the people. And most importantly, finally, we want to unite our deeply divided country, divided along ethnic, class, and religious and political lines. We want to unite our country and then project a better image of our country, because we as Ugandans, we are better than the way we are being represented, or rather misrepresented. All right, that is Robert Kyagulanyi, better known as Bobi Wine, talking to us from Kampala, Uganda. Thank you, sir. Thank you very much. So we could give you hundreds of clips like that. Tatiana, magezi kigowa abaana abawala abali mu myaka gye abakyasoma. Magezi kigoyinza okubawa. Olode fani wange yagaba wadda nyongere koti. Fani we yagaba wadda. Kakati bajjukize ekyo fani wo kiyagamba. Carolina was the girl that I went to school in 1997. Yali mulungi ndibasanga wamwenya bwatiyo gamafudde mama. Everyone loved the Carolina kuva kunze mpaka kweti master. She used to call me Rasta Dio because I had no money yo. Nadamo kusanga Caroline galinga gwe basiga kevu.
nga yenna yasiiwuka yenna yapeeruuka bambina tulano kukaba kyokka olwandaba yekanga namusanga ndeeba yali musapaala nemubuuza wabakiiko ye byaliwo namusanga ndeeba ngali musapaala nemubuuza obeera wako ye nsulamu eyepaala yanziramu nga ngamba mukwana ebyantukako sibiroja nafuna omulenzi nenjagala omulenzi naye ate omulenzi yafuuka omulenzi ono omulenzi yeyandi omwoyo oyo yankozesa nannemye okusoma olwafuna olubuto bwenti ye omulenzi naweta ate ng'ekyokukola kibuze kyokka ng'eno olubuto lukula nemba ku ssomero naye naawe nga wommanya essomero ku ssomero webangoba nange kwe kusalawo zirewaka muzeyi wange olwandaba ati puresa zatuka watyo nafa ewaka we wanjoca nange kwe kusalawo nenfuna kalimu nenkola kalimu naye ate akalimu kafuka kalimu ze kati newondabira ndi wano yensenyiga namusanga ndeeba ngali musapaala nemubuuza wabakiiko ye byaliwo namusanga ndeeba ngali musapaala nemubuuza obeera wako ye nsulamu eyepaala sole kyembandabula abawala mmwe abali mu ssomero mwewalenga ebintu ebyamasanyu binyuma naye nga fyuca oba gyezese omukisa gwo gwofunye gukozesa ofuba osome kubeeno binyiga omulenzi yanja nakulimbalimba naye ofuna obuzibu natalabika olusi ne waba alabise naye emikisa gyo giba gifudde takulimba nti akuwa omukwano kuba ebirungi biri mu maaso takulimba nobeera nga Carolina namusanga nde naye nga bwoyimbira babiwulira era mbasaba babiwulira ye tati kale gwebale biyimba gwobiwulira mbiwulira singa naye siwulira singa siri wano nenza nnyo ekirungi ne tati abiwulira anze Isaac Uganda Tatiana tati ani ali ku kamera producer waffe Pavini Pro kyatukola ennaku ze ekyo kitabeerawo tekyetera abantu okulonda nga balonda mu kiwuggwe tebawuliriza nsonga tebawadde budde bajja gamba zanya kulonda asingako obuwanvu nga yensonga kubanga yalengedde ye muwanvu buli muntu ajje ne kooti ye mumuwaayo gere muwulire ebimufaamu olyoke mugambe nti omusajja kooti nene temuli kirimu bakojja bampuuga bamama bampuuga bassenga bampuuga bataata bampuuga bakyala bampuuga abaana bampuuga bakizibwe bampuuga mutuyambe mujje n'embuzi ku kibuga mugikubire enkonde eyo ewammwe egenda kulya amalagala g'abantu Mathias Mpuuga Nsamba mmwe bakulembeze betukuze tutya bulijjo era mmwe bakulembeze obwakabaka waffe obw'e Buganda ku bubadde basibidde nti naffe twateekateeka bulungi ng'omukulembeze omuteeketeeke e Buganda minzaani gy'ataddewo okupima omukulembeze anaaweereza abantu n'ataabeemu nsa bigambo bye nti oli ajja ayogere nange nzije njogere mwe mulondewo anaabeera omutuufu bawala bangi abejjusa n'olunaku olwaleero okutomera baggaaya abakyamu ne baleka abantu abatuufu olw'okuba bali be baayina enjogera ennungi olw'okuba bali be baayina ebigambo ebimatiza era bawala bangi eyo mpaawo bangi bajja kukugamba ti omuvubuka eyammenya omutima atunula nga itongwa ti omuvubuka eyamboggolera atunula nga itongwa abaabemenya emitima abaaboboggolera era batunula nga bannaaviyo so ebigambo ebirungi n'ebiba biva mu muntu omulungi si eminzaani gye tuyinza okukozesa okupima obukulembeze obulungi kubanga kyangu nnyo okwogera obulungi olw'okutuukiriza ebigendererwa byo ng'omuvubuka akwana omuwala teri muvubuka alikwana muwala n'amugamba nti bw'ona nfumbirwa ŋŋenda kukalakata emiggo mbalyowere bw'ona nfumbirwa ŋŋenda kukalakata emiggo namugambe bonna babeera boogera bulungi naye munnange bikyukire oluvannyuma lw'abano okufuna bye beetaaga kakati Mathias Mpuuga Nsamba abantu abo boolimu si baana bato abasinga ne mu bo batabadde ku malya
ng'obanyumiza ebigambo by'okwogera obulungi nga bakimanyi nti osobola okufuuka nawolovu. bw'oba emisana osobola okubeera e Masaka ne Kyagulanyi, ate obudde obw'akawungeezi n'obeera ne Museveni. Beesige batya ebigambo byo nti bikufaanana, nti era tobyogera kutuukiriza bigendererwa byo osobole okubakozesa. Ebigambo okufaanana si kibeera kasobola okubeera akabonero ak'obukulembeze oba ebigambo okubeera ebirungi oba ebigambo ebiwooma. Si kibi, kasobola okubeera akabonero akalungi eri obukulembeze, naye ate si bye birina okubeera ekipimo ekisalawo ku bukulembeze bwo lwa nsonga. Si bangi aboogera ne bategeeza. Ne Museveni yennyini atufutubaliddeko gino emyaka emingi ennyo. Tayina muntu yenna mu regioni yenna gwe yagamba nti ngenda kukola bwe nti. Ab'eggulu teyabagambako nti ngenda basala emimwa. Ab'e Buganda teyabagambako nti ngenda bagoba ku ttaka. N'abafuuba mmwemba basenzeewo mbattire n'abaana bammwe bannadduli abalwanyi. Ab'Omwankole teyabagambako nti ngenda kuweera obugabe bwa Nkole. Ab'e Kasese teyabagambako nti nja balumba. Naye kennyini ng'omuntu yali ayogera birungi byereere. Naye ebirungi ebyo ebyereere bye yali ayogera bye yali ategeeza. Era abeesiga ebigambo bye birungi ebyereere olwaleero bali proud of obwesigwa bwabwe oba obwesigwa bwabwe bw'abalyamudde olukwe. Kakati mpuuga gwe bw'oba ogamba nti mu bigambo bye birungi mwogenda okulagira ensi nti osobola okuvuganya Kyagulanyi, si Museveni teweerabira. Mukama ayinza okuba yakuwundira akalimi makubuula ng'osobola n'okulaga omuwala omugwa n'omugamba nti nkuleetedde ekikomo eky'omusota kye bajje mu ddiba ery'omusota, naye nga wayunze kiyunge kubanga abantu abazannyanga ani akalengedde, abavubuka ba koolokoolo, Mukama yabawundira olulimi. Naam, barakallahu fikum. Hello TikTokers. Amanya nga bwenzo yenze sanya muhaidin musayi gwa Bobi. Mbadde nsiriseemu. Mbadde nsiriseemu ko. Complain zammwe naziraba ne comment ze mwasindika. Nga mugamba nsooke neewummuzeemu ko. Naye nsazeewo nveeyo njogereko eri eggwanga. Ku nsonga ezitambula. Ekisooka Allah yagamba mu Qur'an ey'ekitiibwa nti a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu isbiru waswabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna. Ayendala Allah yagamba nti wala nabiru wannakum, yagamba nti nja kugezesa abantu bennatonda. Halo, wala nabiru wannakum, nja kubagezesa bishai'in, n'ekintu kyonna kye nnaalaba okugezesa abantu. Allah mu kugezesa abantu asobola okugezesa n'ekkomera. Twali mu kkomera emyaka 4, kyali kigezo, ebigezo bingi. Allah asobola okugerera ekigezo ky'obulwadde eriyo omuntu agiwa nga ali ku lw'ennamuŋŋoona amaze emyaka 8 tamanyi na bbalaza lya njuye, naye agamba nti nja kubagezesa. Wala nabiru wannakum, nja kugezesa ebitonde bye natonda bishai'in, n'ekigezo kyonna kye nnaalaba oba bulwadde, minal khawfu, abantu nja kubateeka mu ntiisa, waljui, abamu nja kubalumya enjala. Naye agamba nti wabashiri sabirina, awo ensinga okwagala. Sanyusa abagumiikiriza. Be baliwo abagumiikiriza, alladhina idha asabatihum musiba, abafuna ebizibu qaalu, bagamba inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna, bagamba nti mazima ddala twava eri Allah era ewa Allah gye tugenda okudda. Aya yasoose Allah jalla jalaaluhu yagambye nti abanga abakkiriza mugumiikirize. Wayo aya endala yagamba nti ebizibu we bikuyinga obungi
wasta'inu bis-sabri was-salah. Alo oba wali ampuliriza ngambye olabanga oli mu bizibu ebiyitiridde obungi ng'oli mu nnyanga y'ebizibu otubidde Katonda akugambe nti wasta'inu bis-sabri was-salah. Jjayo omusaala osaale saba womala okusaba was-sabri gumiikiriza. Alo njagala okujjukiza Abannayuganda nti buvunaanyizibwa bw'Abannayuganda buli munnayuganda okukuuma emirembe. Buvunaanyizibwa bwa buli ssekinnoomu okukuuma emirembe mu Uganda. Njagala okwebaza abantu bonna abannyambyeko okulaba nga mbeera bulungi mu nsi eno. Saate njagala okusekerera n'okunakuwalira abo bonna abasindika komenti zaabwe nti ngenda kufa. Abantu abamu abagamba nja kufa bagenda kunsookayo, mmwe mujja kunsookayo mmwe. Barakallahu fikum. Njagala okwebaza bonna abalina kye bakoze okulaba nga mbeera mu good life. Saate njagala okusekerera n'abo abaali balowooza nti siri kulaakulana. Mmwe mbasekeredde, temulina kiddako. Ekyokubiri, nkubiriza abantu okugenda okukebera enkalala z'okulonda. Enteekateeka gavumenti yagirangirira nti yafuluma. Mugere mutereze enkalala zammwe ez'okulonda. Nabagamba nti tugenda mu kalulu ak'okwerangirira. Kakoza Sanya Muhaidin, Senior Advisor of His Excellency Kyagulanyi. Tulinayo nteekateeka yonna ffe ng'Abannayuganda eggwanga lyonna. Tetusuubira nti chairman w'akalulu w'ebyokulonda Simon Mugenyi Byamakama nti agenda kwogera amazima ku kalulu akabindabinda. Ekyo tekiri mu birowoozo byaffe nga bwe yakikola ddi. Simon Byabakama agenda kulangirira mu 7 wadde anaaba tawangudde. That is the naked truth. Ge mazima ge mulina okuwulira. Ntegerekeko oba wabula mbakunga nti newe bambuzizzaawo kuba nabagamba obulamu bw'empangaaliramu si bwangu. Nina abannondoola. Eggwanga lyonna ndikubira omulanga nti kyonna ekiba kintuuseeko gavumenti ya Mwami Museveni yeevunaanyizibwa. Alo nkubiriza abantu eggwanga lyonna okwetabika mu kulonda. Mugende mwewandiise mukeberere enjiri naddala abavubuka. Abavubuka mu Uganda bakola ebitundu 7.8 ku 100. Kitegeeza bangi, tuli bangi. Myaka 18 ku 25 bangi. Wano wensinzira n'ensaba pulezidenti w'ekibiina ki NUP His Excellency Kyagulanyi. Nze bampita Kachira Kambuzi simanyi kweka. Amazima ge galinzisa. Kyagulanyi Bobi Wine nakufiiririra emyaka 4 mu kkomera. Ekyo temugenda kukijjawo wadde nga temwagala nkyogereko naye kyennyina okwogera. Nze simanyi kweka. Bobi Wine olina okuvaayo n'oyogera enteekateeka kiki kyozzaako singa tebakulangirira mu kalulu. Togenda kuttisa abaana b'abantu. Alo Abaganda tugamba nti bwaddene ligambwako nnyiniryo. Bobi Wine si Katonda nti sijja kumwogerako. Yes, kubanga akalulu kaggwa akawedde ne batuteeka mu kkomera emyaka 4 gye twamalayo. Waliyo ne bannaffe abaasigalayo. Abamu mu bantu abaasigalayo be bano wammanga. Naye bukya tuyimbulwa siddangamu kuwulira NUP ng'eyogedde ku bantu abaasigala mu kkomera. Kyesibanyi oba baafuuka saddaaka.
simanyi oba tebalina famire zaabwe. Bobi Yanga ng'amanya g'amatuufu ye agaba Anthony namuleka upper prison. Sekitoleko Yasini gwe twakazaako eri amachete namuleka kita lya Minimax. Muwonge Joseph tuyina Kintu Abdallah eyekazaako nnamba emu. Tuyina gwe bayita Galukande Jime. Tuyina Mwase Patrick. Tuyina Kavuma Musa. Abantu bano bonna siddanga mukuwulira bukyatuyimbulwa nsonga zaabwe kulaba butabe banaava mu kkomera kyokka ate tugenda mu kalulu. Kati wano wensinziira n'ensaba Kyagulanyi akkiriza abuulire eggwanga kiki kyazzaako aba takirina. Bobi Wine muwabula sikyogera mwoyo mubi. Teri yayinza kwagala Bobi Wine n'amunsinga tebakulimba. Nze nalekawo famire yange n'okutuusa olwaleero nkyasitwagolinga ebintu byange byaggwawo. Bobi Wine eggwanga lyonna mbadde mu kkomera nga nfiirira Abannayuganda obukadde 45. Alo? Bino bye nnina okwogera. Lwaki temwagala mbyogere? Olwaleero tugenda mu kalulu singa tebalangirira Kyagulanyi. Kyagulanyi Bobi Wine ozzaako ki? Wangi? Kubanga luli watugamba nti tulonde ebisigale tubikulekere. Ne tulonda ffe ne tusibwa. Kakati ate tuddayo kulonda. Barakallahu fikum. Kyekyo. That is the naked truth. Ebyo bye nnina okwogera muwulire. Sifunanga ssente mu gavumenti. Njagala okuwabula eggwanga nti nkyetaaga buyambi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.